abantu b'NRM obaani abaloga ku buwagizi bwe mulina bwonna era ne mwambaza ebyana by'amasomero uniform z'NRM bye bitalina mpisa kale wadde bibikakatako okubeera president w'anaaba mu region naye eky'okubambaza uniform kyatulabisizza nnyo kino temukiddangamu nammwe mwenna abagifudde ensonga laale z'NRM zijjula abaana b'amasomero ani yabagamba nti president bw'abaana abeera mu region waliwo omukozi wa gavumenti asigala ku mulimu okuleka abo abakola emirimu egitalinda naye president ye head of government institutions amasomero gonna aga gavumenti abasomesa balina okubeera president wali bawulire ku bigambo ebitukuvu mulyoka mutuleetera ebyana ebitalina mpisa byonna bitunula kwegadanga recording aga video aga vole NRM mukimanyi nti gavumenti yebaweerera president Museveni ye yateekawo enkola ye basobosesa okusoma bazadde lwammwe lwaki tebabatwala mu masomero aga private president Museveni yabategeera n'abajuna mufuna education muli mu kuvoola essaati ye NRM you fools era singa nze yabadde minister wa education eri essomero singa kkalu olwaleero ate njagala kubajjukiza mmwe mwenna abagifudde ensonga mukimanye nti temuvuganya na Katumba hoye president Museveni agenda okujja mu region ajja n'ebitiibwa ebi nga presidential candidate ate nga president wa Republic of Uganda nga president w'eggwanga lino kibakakataka abasomesa n'abakozi ba gavumenti bonna okubeera president w'anaaba kubanga asobola okukola directive nga president abaana bano kubasembeza okumpi ne president Museveni w'anaaba mulaale president Museveni abalage nti abaana bammwe basoma era bonna basome gyeri esomesa abantu abazadde abalemererwa okukola nammwe abazadde abataafuna mukisa gwa byansimbi kuva wa Katonda nti abaana bammwe abateerayo school fees basoma tekiri mukakatako kubayigiriza mpisa kwagala gavumenti yabateeka mu ssomero na kutegeera nti bazadde baabwe tebeesobola wamba ayagala okugenda ebweru kwata pena olupapula neetaaga abaana ab'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 28 mugenda kukola nga baweita eggwanga Saudi Arabia yazzeemu okumpa omukisa salale kamu 7 bakuliisa bakusuza ate era nga bakujjanjaba ka input ke Saudi Arabia mukamanyi bulungi kabakatiri ddala kubanga visa zino ziri sponsored by company ya Kudu gwe nasobola okulongosa mu biyungu kuyamba kuba chef kuweereza mmere mu fast foods restaurants zino nonyako noti 7 nkaaga 21 oba noti 7 mukaaga 5 18 ogenda kuba onfuna butereevu bile byokozesa omukisa gwe babiwadde okunnyonnyola president ebizibu bye biyitamu nga biri mu masomero ga gavumenti biri mu byabufuzi lwaki bazadde bammwe tebabatwala mu masomero ga private ate katemba oyo musanga mu masomero ga gavumenti ago naye amasomero amalala abazadde gye basasula ensimbi abaana bayimba n'obuyimba nga baniriza president w'eggwanga gwe basomako kiri wano mu ebyo ebyana bya gavumenti bye bisiiwuuka empisa nga ate biri ku ssente za muyi wa musolo na puroguramu ya gavumenti singa si president Museveni mwandibadde mu bonna basomemu ne kalaamu n'ennoni mwandibirabyeko ensonga y'abastudenti abaleetebwa mu campaigns oba mu laali eza NRM ekintu kino abantu bangi nnyo abavuddeyo kubanga bakyogerako ne batuuka n'okwebuuza nti ye abange abaana bafoosinge kubanga nti tuwalabye ekyabadde mbaali abaana bagezaako okubanga babannyonnyola oba oliawo oli yagezezaako okubanga explaininga lwaki abaana bano baleetebwa nga tanamalayo okubanga awana explanation ye abaana ne batandika okubanga bayimba ennyimba z'enkyukakyuka era ono ndowooza kyekivuddeko kubanga ava mu mbeera ng'agamba nti ebyana tebirina mpisa nti mulekeraawo kubanga muleeta ebyana ebyo eby'amasomero ebitalina mpisa ate kuswaza ekibiina kya NRM musono NRM erina abawagizi bangi era no tubadde tukyali ku nsonga y'emu ne zireeta waneeno omuvubuka agamba nti mwana wa ssomero ne babafuusinga okubanga mbu bambala yunifoomu za NRM naye ekyebuuzibwa anyway kansooke nkutwaleyo tulabe then nkulage ne reactions z'abantu twabadde ku ssomero ne batwambulamu yunifoomu zaffe ne batwambaza t-shirt za Museveni nga bw'ogaana ojjambala bagenda kugoba ku ssomero ffe ssawa ya kaakati tubeera ku ssomero buli lunaku tulya akawunga tusula n'enjala n'essaawa ya kaakati baatulumbye ku ssomero
ne batwambaza t-shirt zineeno naffe tetwagala kwambala t-shirt zineeno kubanga ebitunyiga naffe ku ssomero bingi nnyo ffe twagala omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe twagala omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bino bali mu ttufu osinga okwambala zino t-shirt ffe tekiri mu mateeka kwambala zino t-shirt ffe omukulembeze waffe tumumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo fenna oba mwenna muli mwawulidde ensonga za mukulu Medad Sseggona wamu ne Walukaga nti Sseggona yaddukidde mu mbuga z'amateeka okubanga awawaabira Walukaga nti talina biwandiiko naye nakakasa era alumiriza mbu ebintu bino mbu biri mu Electoral Commission era mbu bakoze kyamaanyi nnyo okubanga bayambako Sseggona basobole okubanga obuliawo basuula Walukaga ku bbali. Nkiddamu kyamano w'akakiiko by'okulonda Simon Bakama ne ttiimu ye Sseggona akali amaggwa yabawa milioni 15 mu kashi weddu bamuyambeko okutuukiriza ekigendererwa kye eky'okujja Walukaga mu lwokaano. Mu kusooka okugenda okwogera mu nkola ey'obuntu okusinziira ku balipoota bange ab'omunda Electoral Commission bandaga nti singa tekwali kuba nti batya okuswala ne ku lunaku olwennyini emisango gyawaabibwa kyamala w'akakiiko by'okulonda yayina okuwanduukula Walukaga mu lwokaano wabula batya nti kigenda kusasamaza ensi ne bakirinza olunaku olw'ebbalaza olwaleero. Olunaku olw'ebbalaza olwaleero ne Walukaga nga bw'atatudde naye nayimbula ttiimu y'abakafulu kagubiru mu mateeka besigenda kumenya mannya ne batapota amateeka olwaleero kigenza okuvaayo nga kirabika bajja kwetaagamu emmundu oba ennyondo okujjamu Mathias Walukaga mu lwokaano luno. Naye nga bomanyi nti tuli mu state y'abamafia ebintu bisobola okukola ki okujja mu naye jagadde okutegeeza eggwanga lyonna nti Mathias Walukaga bamujjira mu lwokaano abantu bewakiso naddala mu Busiro East mutegere butegeezi nti ensonga zonna Sseggona akali amaggwa yabirimu ng'akozesa Electoral Commission akozesa omwami gwe bayita Lwowa Kalimiiri ng'akozesa ne Muhoozi sako ne state okwagala okumukola ki omuwanduukula. Ekituufu kiri nti omusajja ono Sseggona akali ebyoya agezezzaako nnyo okunoonyereza ku by'okusoma bya Mathias Walukaga abamuli bamumumya empapula kati ye kye yakoze ng'afuna omuntu omulala ateekayo omusango ye nga yeefudde nti taliyo kumbe yabirimu emabega ne ssente yezisasulira obukadde 15 plus okukola omulimu guno. Era olwaleero bibaddeyo mu bisenge ebyo bibadde bika nnyo naye ng'okusinziira ku kyentegeddeko bagambye Simon Bakama nti amateeka wagasomera ogamanyi nti ye. Ekituufu kiri nti teri bbaluwa yonna eweebwa muntu ng'eva mu ssettendekero ng'eri verified ebeera expired esobola okuyitako tekisoboka. Ebbaluwa Mathias Walukaga gye yagenderako okuyingira university ebbaluwa tesobola ku expiringa kati bwe baya expiringa bwe bamuadmitting okusoma degree ye kitegeeza ne degree nayo ejja tuuka ekiseera expiringe awo baddewo akakunizo era buli munaasirika kitegeeza nti ye Sseggona akalutalina okujja kutandika okupalapalanya okwagala okuleeta obuzibu. Aliwo babuuzizza buli munaasirika nti bwebanga baamuwa ebbaluwa eraga nti emisomo gye gyenkanakana gya senior 6 era ne bagiverifyinga kati bwe baleeta batya kumbi bagamba nti ono empapula ze zaggwako ezamuyingiza mu university wali owuliddeyo nti ebbaluwa yonna eri verified by Uganda ekitongole ekya Uganda Higher Education nti kisobola okuwa omuntu ebbaluwa ate ne expiringa kati nno ono ye basis kwasinzidde okuba nti awaabira Walukaga naye bannamateeka bamugambye teriyo bbaluwa eri verified by ekitongole kiddukanya ebyensoma ebya waggulu esobola kuweerwa bbaluwa naye bagera expired ate ng'olwedde omuntu ali admitted mu university yakasomako n'ebbanga. Kati Simon Byabakama before nga ffe tetunnakuwokiri mu protest vote geza okole ensobi information tugenda gikuba ku meeza eno mpaddeko just kasamambiro ku kyoyagala okukola ku Walukaga n'abantu abamugenzi muwanduukula mweta mivuyo gy'okuyisa Wanita Amongi okuyisawo Taibwa okuyisawo Nabbanja n'abalala era mwagala kujjamu Mathias Walukaga muteekemu Sseggona ayitewo unopposed mujja kitegera kasanze maze okuverifying information yange
ebbaluwa eri verified bulungi nnyo tesobola ku expiringa ekyokubiri sente ziba mu $1,500,000 mujja zisesema nga nabo gisimufungize mukulu eyito w'ekitiibwa nga wasoma nnyo ngera kusaba tuuzaako wansi entwingiriyo oba tosobola kunoonya kalulu tulako wansi gwe lwaki obanga oli musajja nnyo tewakozesa lofaamu yo notaputa amateeka gagotudde wali lwaki atokozesa nga webityo naye nga nabalazeeko wakatambi nga Sseggona abantu nga bamulisa akakanja nga bamugamba nti ffe tetukuwagala naye era nga agezaako n'okuba nga abuubira abantu naye nga n'abamuddamu tebaliiwo nga bamugamba ffe tuli bakoowu twakukoowa era tetukuwagala awo wetuli byonna byonna nga bigenda mu maaso abantu bakyeyongedde okuba nga batunuulira ensonga y'abaana bana batwalibwa ku rallies or campaigns eza NRM. Bakadogo b'olutalo wabateeka wa bakadogo b'olutalo ensi yabagabanira wa abaana bano bojja mu masomero ne mu budde obw'okusoma obaleete baggumize rallies zo baali baddemu inspired n'ebigambo byo singa ababeera bakwetoolodde be abaana be balaba mu bifaananyi by'ensiko naye ebifaananyi by'ensiko bakadogo ennyindo zaali ziti olunaku olwaleero abasirikale abakwetooloola ennyindo ziri ziti abaana abo bwe baava mu nsiko wabateeka wa tukimanyi nti gwe omuze gw'okukozesa abaana abatanneetuuka gukulimu musaayi ye wababeera ab'obuwala gujabagira ne abaana be watwala mu nsiko ku myaka emito n'oboonoonera obulamu bali ludda wa abaana wabayingiza ensiko n'obalemesa okusoma n'obalemesa n'okukuzibwa n'obaggyamu embeera z'omu bantu n'obayingiza empisa z'ekinnansiko abaana abo bwe mwafuluma olutalo wabateeka kubanga mu magi tetubalabamu bali ludda wa wabazzaayo ku ssomero oluvannyuma lw'okubakozesa n'okubattira emyaka gyabwe 5 nga tebasoma bw'oba wabazzaayo ku masomero baminisita baliwa nga baali bakadogo wabatwala mu magye bw'oba wabatwala mu magye bagenerozi baliwa nga baali bakadogo abakwetooloola mu nsiko abaana abato be waweese emmundu Kayanja yabatta Operation Wembule nabagamba yali yajjirira okusaanyaawo bakadogo bonna ab'ensiko n'abagagga aba Buganda era bakadogo oluvannyuma lw'okusuulibwawo baayiga emize egy'okwetakulira Yoweri Kaguta Museveni yeekengera abaana abo kubanga amanyi obuvumu bwe yabateekamu amanyi bwe yabakozesa n'abasuulawo nga bayinza okwepanga mu eggye erimu yeekera kubanga yali amanyi obusobozi babulina olaba bayingira ensiko nga tebalina kye bamanyi naye ate mu kaseera kano nga balina kye bamanyi abaana abo olw'obutateekerwateekerwa Kayanja yabatta ebyo wawuliranga nti bassa omugagga wa wali ne battirako n'ababadde nga bamuyamba simanyi abaki abo abaana baali bakadogo be bagambanga nti omugagga abadde bamuyamba omugagga abadde bakola ki be battira ebiseera byabwe eby'omu maaso be bataaganya kusoma be bataaganya kukulanga abantu be baatigumbula essaawa eno agenze mu bakadogo b'amasomero bamusibire ekivvulu kye oba kampeyinizi ze zibooge mbu simanyi abantu tusiige ekifaananyi nti Museveni yabadde n'abantu naye wakati mu kukozesa abaana bw'omaliriza okubakozesa oddamu n'obalondoola lwaki leero amagye agakuuma si ge g'abakadogo abo be tumanyi ab'omu nsiko bwe baba basobola okukukuumira mu nsiko ne bakuleetera n'obuyinza lwaki tebasobola kukukuumira mu buyinza oba lwaki tebasobola kukukuuma ggwe ng'omuntu abaana abo bali luddawa batulageeko kubanga Museveni olunaku olwaleero waali badde oyimirira mu baana abo ng'ositula bakasimu owuma ng'ositula baani nti baabano baaliko nga mmwe naye obudde bwammwe bo baali mu nsiko nga balwanirira eggwanga lyabwe naye olaye mu kulwanirira eggwanga lyabwe kye baafuuka abaana abo olimu basomesa omwoyo gw'eggwanga naye omwoyo gw'eggwanga tebagusomesa omwoyo gw'eggwanga bagwesiiga gwe Museveni maama we yakusomesa okuyonka oba taata we ye yakuyigiriza obukaba mwoyo gw'eggwanga abeera automatic abaana abo basobola okufuna omwoyo gw'eggwanga
ng'obalaze nti abaalinga bo mu myaka gy'ekinaana olunaku olwaleero be batudde ku butuuti abakuuma olunaku olwaleero be baminisita olunaku olwaleero nga be batesitesi b'ebintu ng'ebyo toyinawo obalabira mu kifaananyi toyinawo obakengira mu kifaananyi omukulu azze okwonoona abalala mukozesa w'abaana balungi yate babeera ab'obuwala gujja bagira abaana watta fyuca zaabwe ng'era bw'ogenda okutta ez'abano teweesimbyemu toyina kirungi kyonna eri mwana wa Uganda kubanga twali ebuuzizza nti abajja ku kampeyini so mu gw'ebbiri ogumu oba mu gw'ebbiri omukaaga bali ludda wa leero be bakadaama be babookya kasooli ku makubo be babeerenga najja n'akugamba nti bonna basome ne bonna basome basoma ki abatasobola kuweereza ggwanga ng'eggwanga libooneneramu ssente okusoma mu bonna basome bw'abaana ffe tuleeta simanyanga ba UPE mu Uganda temuli UPE buli ssomero we liri nga bagamba lya gavumenti lyakusasulira kale bw'eba gavumenti ekakasa nti eweeredde abaana baffe engeri gy'ekozesa ssente y'omuwa omusolo okubaweerera ebaweerera ku lwani ebaweerera baani ababeera babakozesa mwe mumbuulireyo RDC nti wa UPE mumbuulireyo minisita nti wa UPE mumbuulireyo permanent secretary nti wa UPE mumpe omuntu ow'omuzinzi mu ggwanga nti wa UPE Museveni kyekyo ky'oweesa ky'otayagala kulya kyekyo ky'otugabula gwe ky'otayagala kugezesa sooka otuweeyo ku product za UPE mu gavumenti yo then UPE egenda kubeera useful gye tuli era ogenda sobola okugikozesa okugikampeyiningirako Honorable Betty Namboze bakireke yagamba mu Uganda ng'osomedde bwereere era ddala obeera osomedde bwereere singa UPE yalimu ensa ng'era esobola okuyamba eggwanga nga bwe bagamba singa waliwo minisita nga product ya UPE singa waliwo RDC permanent secretary obaani nga product ya UPE Museveni gwoweererera baani oba oweesereza baani tulage bakadoogo b'ensiko then by'onaagaba bakadoogo bino bijja kubeera useful era ojja kuba otukakasizza nti gwe toyagala bwagazi kukozesa baana bato ab'amasomero eggwanga lifa baana fulaba generation yaffe neeyiseeko era bino bye tulwana ebisiikirize bye twagala okuteeka mu nsi si ffe tugenda bibeeramu kubyeggamamu ebyo by'abaana abagenda okuddirira wakati nga generation yaffe yafa mwagala neeyeefe ate jje ng'emaze n'okutta egiddirira generation yaffe yafa mwagala neeyeefe ate jje ng'emaze n'okutta egenda okugiddirira muboole amasomero ng'ago abazadde muboole amasomero ng'ago amasomero agakolagana ne siteeti era gakolaganira ddala ne siteeti mukategedde ebuddo amasomero agakolagana ne siteeti era gakolaganira ddala ne siteeti mukitegedde ebuddo batuwe kwa lipoota kyekyatta abaana b'ebuddo batuwe kwa lipoota kyekyatta abeekalagi 223 amasomero agakolagana ne gavumenti era gakolaganira ddala ne gavumenti ebuddo mujje abaana bammwe mu masomero ago abaana bammwe balifuuka ezookya ttanuulu yes bagamba nti embulire tefa yonna ate abuulira omugezi tamalayo obwe bugambo bwasobodde okuba ng'ayisawo ng'agamba nti mwebuuze bakadogo balagawa era mbo bwe yali ayinanga obudde obwo bali luddawa nti abaana bano oba oliawo mwandibadde nga mubaako kye mukola okuba nga mubatangira
okugenda mu campaign naye oli yatugambye mbu abaana bana bagenda mu campaign mbu bali mu government schools era mbu kyandibadde kirungi nnyo okubatwalayo mbu babatwala okulaga president nti omulimu gubakola mu masomero ga UPE oba USE nti gw'amaanyi era abaana gye bali era basoma nti oba oliawo n'okubanga mbu kiyambako okubanga babuulira president ebizibu bye bayitamu mu masomero oba ne challenges ez'enjawulo nga basomesa abaana bano webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tova